أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمتين الله سبحانه وتعالى نامتين دو أمرونجي أغتري مبكين دو ببنا ودوي بنا. الله سبحانه وتعالى أتودو بوانغازي n'atujja ku mangi nasemba okuba nammwe, n'atuusa olwaliro biidhnillahi ta'ala nga tuli balamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala wakitiibwa atuwe obulungi obuli mu lunaku luno olwaleero. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala attaase obubi obululimu, n'amira omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe mwenna abampuliriza kubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, kubaga fenna abali kuno ku nsi yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda. Tewaliwo nsonga ndala lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda okututeeka muno mu nsi. Obujulizi ye mwennyini Allah subhanahu wa ta'ala yabuwa, n'agamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tewaliwo nsonga Allah subhanahu wa ta'ala yamutondesa bantu n'amajinni tiyabitonda lwa nsonga ndala yonna, wabula yabitonda kubeera nga bisinza Allah subhanahu wa ta'ala. Abange tubeere nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala obutuufu okubeera nga tumusinza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala wekitiibwa asobola okusaasira kwe n'emirembe gye kwekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Abantu mu nsi bonna, buli omu waali, bonna gye bali, buli omu ayina gwayita mukwano gwe. Sikakasa nti waliwo atalina mukwano wano. Tewali mu mbeera yonna gwe gy'ogutegeddemu omukwano. Buli muntu yenna ayina omukwano. Gwe tegeera mukwano kika ki gw'olina. Era nga sinnaba kwawulamu, barakallahu fiikum, buli ali wano mu kiraasi yaffe ayina ow'omukwano. Si kituufu ekyo? Ab'emikwano abo basingagana mu ngeri ez'enjawulo. Waliwo abatuuka ku ddaala lye mutera okugamba nti oyo mukwano gwange wa munda, si we guli. Abalala mutera okubayita nti oyo nfe wange, si we guli. Tekikoma mu mbeera eyo weesanga nga omuntu alina mukwano gwe nga tamuyinaako kakwate konna. Kabagatta okuggyako omukwano, si baaluganda nti bazaalibwa wamu, si we guli. Si baakukyalo nti kyekibagatta, tebaasoma bonna nti ekyekibagatta, wabula nga bayina ensonga eyinza okuba bizinesi nga yemufuula mukwano gwa munne. Tegereka nti bwe ŋŋenda ewa Abubakka mu mbeera eza bizinesi, bwe mba neetaaga emitwalo 2, nga bwe mba neetaaga emitwalo 2, oba bwe neetaaga emiliyoni y'ensimbi okubaako ne byemmala, akola atya?
ne weesanga ng'abalala balina mikwano gyabwe nga bagiinako akakwate si bwe guli. Ne weesanga ng'omuntu amwinako akakwate mulimu abayina abazadde nga mikwano gyabwe si bwe guli, nga ye taatawo nga ye maamawo, naye ng'ate takoma kubeera taatawo oba maamawo, wabula ng'ate era mukwano gwo. Ne mbeeramu oli ng'ayira muzadde we naye nga si ba mukwano. Ekyo kituufu oba nedda? Kituufu. Osanga abooluganda nga bazaalibwa abaana 18 naye nga mulimu baganda bo nga si mikwano gyo, n'osangamu ababiri naye nga baaluganda ate nga ba mukwano nnyo. Ensonga eyo si ntuufu. N'emitendera emirala mingi egy'enjawulo mu mbeera efaanagana bw'etyo. Mulimu abayina abakyala n'abaami nga mukyala wo mukwano gwo. Omuntu abeera n'omukyala naye ng'omukyala gwalina kiki? Ddala mukwano gwe. Manye omukwano gweyongerako embeera eyawukana ate ku mbeera eyawukana ku mbeera endala. Omuntu oyo otera okubeera ng'omweyabiza mu mbeera ez'enjawulo. Ab'emikwano abo batera okumanya ebyama byaffe. Tegereka. Abantu abo batera okubeera abadduukirize mu mbeera ez'enjawulo. Bw'ofuna ekizibu ekikunyiga gw'osooka okulowoozaako yandibadde akuyamba, atayagala kulaba ng'onyigibwa, abeera mukwano gwo. Bwe kaba kalungi gw'ayagala gw'akagwanyiza asooka akafune, oba abadde mu mulimu agenda okuwulira nga beetaagayo omuntu omulala gw'asooka okulowoozaako afune akalungi ako, yaani ye mukwano gwe. Kyova olaba nti ebintu ebyo byewuunyisa. Oyinza okunoonya Umaru ng'ate wali omuganda wo nga talina mulimu, naye ate n'onoonya omulala olw'okuba nti olina enkezo gy'okola otya, gy'omuyinako eyeeyongerako esinga ku y'oluganda. Kale osanga omusajja ng'alina omukyala naye ng'omukyala oyo mukwano gwe. Akalungi konna kaalowoozaako yandabye nti mukyala we yandigwanye okusooka okukafuna. Awulira tayagala mukyala we kumulabako ng'ayina kakola atya, akamunyiga. So n'osangayo oli nga bakoma kyakubeera nti mukukyala we nga ye wennyini asobola okukontributinga okubeera ng'amukosa nga zisimanyiirwa. Tegereka bulungi. Tobana mukwano na mukyala wo okumulaba ng'akaaba ng'anyigibwa ng'ate gweno bw'okunkumula ekitogi, waba tewali awo mukwano. Tegereka. Wabula mukoma ku mbeera eyo babagatta ne muwangaale bwe mutyo. Naye ate mulina abantu abeesiimye nga balina abaami n'abakyala nga baki nga mikwano gyabwe. Mu bufunze obw'ekitalo ekitibwa omukwano kibeera ne effect ku mukwano gwakyo. Eyinza okubeera positive ate eyinza okubeera negative. Omukwano omutuufu gubeera n'omugaso ogudde eri nnyini gwo, eri oyo ow'omukwano. Omugaso ogwo guyinza okubeera nga mulungi, naam, oba oyinza okufunamu ekitali kirungi senga enkwanayo tebeera nnungi. Waliwo abantu nga balina emikwano ng'enzimba gye baagizimba nga gijja kubeera gya mugaso gye bali ku nsi yaabwe, ate era nga gijja kubagasa ne ku nkomerero yaabwe. Bategeerekeka. Oyinza okubeera n'omukwano ku nsi n'akugasa okubeera nga mu nsi okoleramu by'oteekeddwa okukola. Munnange tugende tusaaleko. Mukola mwenna. Tugende tusaale munnange obudde butuuse. Ate kabiri tugende tusaale. Tegereka. Akuyamba okubeera nga mu nsi okoleddemu ky'oteekeddwa okukola. Asobola okubeera mukwano gwo n'akulaba nga munnange ensimbi zikoze zitya, zikendeddeko, n'omugaa munnange sente zakendeddeko, naye mbadde njala ngende mu bbanka bampoleyo obusente. Naggamba nti togenda mu bbanka.
ensimbi ezo si nnungi zirimu riba Allah yazigaana naam ate ziyinza okufuukira ensonga ensimbi zo ne ziggwawo niyambadde ninayo emitwalo 5 kankuwe ogakozese ogazanyise mu kiseera bwe kitujja kuganziriza muddo oyo abeera wa mugaso gy'oli mukwano gwoyo mu bulamu bwo obw'ensi olw'ensonga nti akuyamba okukola kiwandibadde oteekeddwa okukola ku nsi ate ng'ajja kugasa ne ku nkomerero ntegereka so oyinza okubeera n'omukwano nga tegulina mugaso munene nnyo gudda gy'oli ku nsi okuggyako kukosa ku nsi ne ku nkomerero abo abantu gye bali ng'olina ow'omukwano bwe mba mubadde mwenna nga munnange twesaale agamba tujja kusaala tofaayo olabayiraawo ng'esswala ekoze etya ng'egenze nga temusadde n'ate koma ku ekyo lw'ofunye obuzibu ate ayongera kukusindika mu buzibu abaana batudde awaka bizinesi zaayonoonese lwaki togenda ne weewoola ssente mu bbanka singayo ekintu fulani oyambibwe naye nga ate eyandibadde akuyamba ye mwennyini yeye naye ng'ezo ziri ku akawunti asobola zijjako taba mukwano wa mugaso obe ku bino nga ebibeerawo mu nsi oli asobola okugamba njala tugenda otuuke obutuusi munange sina sente zenteekamu ebyo ngule tiketi naam n'ebyokunya tulilaze ne tiketi njiguze gwe njagala ompe bwibudde pulira njagala obirabeko abikola mu mbeera ya mukwano naye ng'akukosa ntegereka ne ku nkomerero mugenda okutuukayo nga yakontributinga percentage ku kubeera ng'ogenda kubonerezebwa n'olw'ensonga eyo tuteeka kubeera kubeegendereza nnyo nga tukwana ekiyitibwa omukwano oba ow'omukwano olw'ensonga ayinza okubeera ow'omugaso gy'oli mu bulamu bwo obw'oku nsi ate ne ku nkomerero ate asobola okubeera ow'obulabe ku nkomerero ekyo nno omubaka alayhi salatu wassalaamu yakyefasayizinga n'akiraga bulungi n'agamba nti almaru ala diini khalilihi omuntu yenna enkola ye tetera kwawukana na nkola ya mukwano gwe enkola zaffe tezitera kwawukana na nkola zaabo betutambula nabo illa qalila kuleka kitono nnyo kizibu nnyo okusanga omuntu asaala naam n'awangaala n'omuntu atasaala batera okulemagana kitera okubeera ekizibu omuntu nga si mulyazaamaanya n'awangaala n'atali mulyazaamaanya tebitera kulabikalabika kizibu nnyo omuntu nga si mwenzi okuwangaala n'atali mwenzi bina we bituuka ne bikaluba ne mweta ntegereka lwali kugamba ati mpaka simuluzo agenda akutula ddiiru bw'obanga enkola etojagala n'okamumma awo omukwano guyinza okukomaawo simanyi ntegereka kyova olaba nti abalina ssente bizinesi ezitambula mu ssente nnyingi kizibu nnyo okuwangaala n'abantu abalimu oluseeka kirina bwe kifa kizibu nnyo okuwangaala naye ajja kumugamba nti enkola eyo gy'olina emali eyo ya haramu kyova olaga bagamba nti baseeka tebamanyi ebyakusuubula era bwe muba munyumya emboozi zemutera okunyumya ne bamaseeka tezitera kubeera za bizinesi ebiseera ebikola bitya ebisinga obungi lwaki babalamulalamula nnyo buli kimukola ku kaharamu ekyo haramu n'olwensonga eyo mbaka agamba almaru ala diini khalilihi omuntu abeera n'enkola efaanagana n'eya mukwano gwe n'olwensonga eyo falyanzuru ahadukum omumwe atulanga nnyo n'amala kwekkaanya man yukhalil ani gwafula mukwano gwe olw'ensonga nti oyinza okukosebwa n'ow'omukwano ate oyinza okuganyulwa tunuulira aya zino 2 zijja kuwa ekyokukola tunuulira aya 2 zijja kubeera nga zikuyamba okuwa ekyokukola tegerekese aya esooka gisange mu suratu al-Furqan aya ya 27 okutuuka ku 29 endala tujja gisanga mu Zukhruf Allah yagamba wa yawma yu'addu dhalimun ala yadayhi
waliyo olunaku omuntu yenna omulyaza amaanya lwagenda okubeera nga aluma ennweze ziba za ngalo yaqul ng'ebigambo byalombojja agamba nti ya layitani nga ndabye nze nga zinsanze nze kale ssenga ya layitani takhattu ma'a rasuli sabila kale ssenga nakwata ekkubo lyerimu ery'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya wailata nga zinsanze nze layitani ndabye nnyo lam attakhidh fulanan khalila kale ssenga saafuula fulani gundi Zainabu Safiya Josephine Peter lam attakhidh fulanan khalila kale ssenga nali mugezi nesifuula gundi mukwano gwange olw'ensonga laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani fulani oyo mukwano gwange oyo yafuuka ensonga okubula kwange naze kukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala nanneerabiza yantonda n'amateeka ga Allah n'ebigambo by'omubaka ba'da idh ja'ani songa mwana wattu byali byanzikira nga binsomebwa nga binzijukizibwa naye ensonga lwaki nfaanagana bwenti mukwano gwange ono bwe naddanga eri ye yabijungululanga onadda kwabo onaabasobola nonagati lakad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani yeekakasaako nti amateeka ga Allah gaamutuukangako n'akonfensinga ye mwennyini n'akakasaawo ate ki ekyamugaana okubeera nga agagoberera akakasaawo nti ensonga yali ya mukwano gwe ye yamugaananga eyamufukiranga ensonga yamuleeteranga ebibuzaabuza ye yamulaganga kino na kiri yeekanganga ebya Allah subhanahu wa ta'ala biresewo n'ebyomubaka n'akwata byani ebya mukwano gwe olw'ensonga nti bwe wawangaala wekitiibwa Allah agamba wa kaana shaytaana lil insani khadhuula sitaani bwetu bwebeera bulijjo ayinza okubeera nga ye mwennyini gwategeeza oyo mukwano gwo oyo w'abantu olw'ensonga ti minal jinnati wannaas sitaani ayitako mu bantu ng'omusomo twagulabako emabega eyo waliwo sitaani nga bantu abatambula kati naawe yali sitaani wo yali mukwano gwo yajjira wannaas yayita mu muntu n'akubuza ku mateeka ga Allah anga ate bwe gakusomerwa naye ku lunaku olwo wa kaana shaytaan lil insani khadhuula agenda kukulekerera nga tagenda kukutaasa maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olabanga ow'omukwano awo omuntu amwejjusa kale ssenga yamuleka naye nga we yejjusiza tebikyagasa tunuulira mu surati Zukhruf aya 67 Allah yagamba nti al akhilla olwatuka okomerera ab'omukwano ogubasaza mu kabu bannakalya nsobola atyo okukamulyako nfanfe yawma idhin kunaku olwo ba'duhum li ba'din aduwwun buli omu agenda kubeera nga mulabe olwaleero gubasaza mu kabu naye ku lunaku olwo buli omu agenda kubeera mulabe waani wa munne okujjako omukwano gumu yagamba nti illa almuttaqiin okujjako abalina omukwano nga gwo gwanjawulo gw'ogugasa guli gumu omuntu gw'atagenda kwejjusa gwe gw'okubeera nti oyina ow'omukwano ng'alimu akatyani ng'alimu akatya Allah subhanahu wa ta'ala batono nnyo abalina emikwano nga gina okutya Allah nga bombiriri al akhilla ila almuttaqiin nga bombiriri gwe ne mukwano gwo nga mwembi mutya Allah abo bokka be balina omukwano ogujja okubeera n'omugaso nga kuno ku nsi kubanga walmu'minuuna walmu'minaat ba'duhum awliyaa'u ba'd babufunamu aya eyo olw'omukkiriza n'okutya Allah kwe balina buli omu waliyun buli omu mukwano buli omu nfaafu wa munne kibayamba ki ya'muruuna bil ma'ruuf
وينهون عن المنكر bula mwafaayo kuba ku munne kye munnange kikyamu tukireke n'oli gwe bagambye nti kikyamu olw'okuba kimugambye nti amumanyi amulumirirwa naddala bwekyo nti bwe kiri kikyamu nga bakola batya nga baleka kye kigambo kiri ddala ekituufu nti enswera ekwagala yeekugwa ku ki yeekugwa ku bbwa bw'omulaba nga asobezza munnange oyanguwa mangu omugamba nti munnange okosebwa eyo embeera tugireke ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tajagala bw'alaba nga waliwo obugayaavu bw'olina avaayo mangu n'akuyambako mulimu abaddu nga balina amasimu g'abannaabwe naye ng'ekiraga ddala nti bamukwano bw'ayimukako ekiraasaaleko akwata essimu ye n'akubira munne nti munnange zukkako ekirosaaleko ogwo kuba mukwano akimanyi nti mukwano gwe ayinza okubeera mu kaseera kaakoze atya naye alaba nti waliyo akantu akayinza okubeera nga kagasa mukwano gwe ke kaluwa ak'okusitukako ekiro okubeera ng'asaalako amanyi nti mukwano gwe alina obwetaavu wa Allah kaamuzuukuseeko nti munnange zuukuka akola otya osala ku Allah ekiseera ky'okusaba kye kino mulimu abaddu ng'abeera ne munne ne babeera nga baasibye olunaku olwa Mande naga munnaye nti ekikulisa wiiki ennamba no tusiibe nga ku Mande bwe mba neerabidde onzuukusaako naye nja kuddaaku ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawuna 'anil munkar ogwo guba mukwano gwa nnamaddala okusobola ogamba munno nti kino kikkosa ate kino kikugasa yembeera eyo ababitiibwa tubeere nga tufuna emikwano egya nnamaddala ekisobola okubeera nga gituyamba kuno ku dduniya ng'omukwano ogwo gujja kukuyamba mwana wattu nga ne ku akhira gujja kubeera nga gukuyamba kubanga waliwo emikwano gye tubeera nagyo mu gurupu yaffe muno waliwo emikwano oba oliawo omuntu gyasobola okubeera nagyo oba gyebweru oba gya mu gurupu naye ng'omukwano ogwo tegujja kukuyamba ku dduniya mwekubira basimu kubeera nga museka busesi ng'omukwano ogwo tegujja kukuyamba ku dduniya mwana wattu nga ne ku akhira tegujja kukuyamba kubanga ku akhira teriyo agenda kuyamba munne era y'ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukwata abaddu abateeka mu muliro naye abaddu bamala okubateeka mu muliro abantu bagenda kwekwasa ebintuntu bagenda kwekwasa shayitaani mikwano gyabwe bagati rabbana mukama waffe aina lazayna dhallana min aljinni wal insi naj'alahuma tahta aqdamina bebalwa abantu abatujja ku mateeka ago mwekyo mikwano gyaffe nga gy'abantu n'amajinni bebalwa abantu kujja ku mulamwa sawa ya kusaala munna kutwala mu birala sawa ya kutendereza Allah munna kutwala mu bwenzi mukwano gwo gwe goyita mukwano gwo omuntu agenda kwekwasa ng'ali mu jahannam Allah bebaluwa babatubuzanga ne batujja ku mateeka ago naj'alahuma tahta aqdamina ay Allah tubalabeko nga batuli wansi wa bigere byaffe wano mu muliro mwennyini Allah subhanahu wa ta'ala shaytaani yegenda okusooka okuvaayo egati bannage lamma wa'adakum Allah wa'da al-haqq mukwano gwoyo gwayina kuno ku nsi akujja ku mateeka ga Allah agenda yigini gamba nti lamma wa'adakum Allah wa'da al-haqq Allah yamara okusaako endagaano y'abazima yakusaala yakusiiba yakutoola zaka wali okimanyi bulungi teri endagaano ya Allah wa wa'adtakum nange nenkuteekako endagaano yange ey'okugenda mu bikeesa ey'okugenda mu mupiira ey'okugenda mu betingi yendagaano yange zigye nakuteekako fakhalaftakum weyawukana ku ya Allah subhanahu wa ta'ala n'ogoberera eyange ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyi gwe togenda kunzija mu bibonezo bye ndimu olwaleero nange sigenda kujja mu bizibu bya nawe togenda kunzija mu bizibu bye ndimu olwaleero by'omuliro nze sina kyengenda kugasa olwaleero nawe tolina kyogenda kungasa olwaleero nze nakoola bukowoozi nti fa ku swala jangu tumala okugendako mu kikeesa nonyalukula makana li alaikum min sultaani ze saakuyinaako obuvunaanyizibwa bwonna Allah ye yakutonda ye yantonda ze saakuyinaako obuvunaanyizibwa bwonna nakoola bukowoozi jatugenda mu betingi ne tubetinga ne batukuba nakoola bukowoozi jatugenda mu mipiira ne tugenda
zisaku inako funazi bonna illa an da'utakum la kuita buisi fastajabtum linonya nukula fala talumuni walumu anfusakum tonenyaze nenya moyo gwo bali zeri gamba yinga bagamba tibuli mutinna ali mukirasi ya feno lwalero gezaako okulaba ngo omukwano gwolina omukwano ogwo guyina omugaso gyoli bwogubanga tegulina mugaso gyoli gute bwolanga omukwano gwolina tugenda kukuyamba ku duniya kuno gute bwolanga omukwano gwolina tugenda kukuyamba ku akhira gute tubeerenga tukola emikwano egyannama maddala emikwano egitaliimu bukuusa emikwano egitaliimu kulimbalimba bannaffe ate omuntu obeera ng'omwagadde mugambe nti fulani nkwagalirira genda mu inbox y'omwezi ka message omuga nti nkwagala lillah nsaba onjagale lillah bw'atyo mbaka alayhi salatu wassalam bwe yagambanga abasahaba esiŋŋaana ga sahaba ng'atambula nga muga nti munnange nkwagala lillah nawe nkusaba onjagale lillah tubeere abantu abaagalana lillahi subhanahu wa ta'ala tuleme okubeera nga emikwano gyaffe gya bukuusa nga situwagalana bya ddala ddala tubeere nga tuwagalana ate tubeere nga tukwana emikwano emirungi eginaatuyamba okubeera nga tuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khair. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugasine ebigambo ebyo olwaleero. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugasine ebigambo ebyo olwaleero. Ab'ebitiibwa nga mmaliza ebigambo byange sijja kulema kwebaza abaddu mwenna abadde bampeereza edduwa ebbanga limmaze nga ndi mulwadde nga n'okusomesa sisomesa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saba Allah subhanahu wa ta'ala wa kitiibwa abeere nga abasasula nze kawooya waabwe miskiinullah siira kyakubasasula naye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli yenna abadde alina obulumi tiseeka waffe mulwadde saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amunsaasirira, Allah abeere nga amuwa ebirungi, Allah abeere nga amuwa ensimbi eza halaali. Abanga talina musajja saba Allah amuwa omusajja wa halaali omulungi, bw'abanga talina mukyala saba Allah amuwa omukyalo omulungi. Baddu ba Allah nsiimenye edduwa zammwe zimbadde mu mpeereza. Alhamdulillah wentuuse kati embeera masha Allah tabarakallah mpulira nga egenda etereera ekyuseemu biidhnillahi ta'ala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala embeera abeerenga agitwalira wano wenneeraliza abayizi mwenna abaali mu kiraasi ku mulundi gwe saali nammwe olunaku olw'emmande eyayita saali nammwe Sheikh muto wange Abdul Hafiz n'abeera nga abawa omusomo gwensubira ati mwenna mwagwiza bulungi kwa gwali mulungi naye nali nsolo naguwuliriza naye nga nali sisobola kubeera nga mbaako kyenkomeetinga mu kiraasi. N'olwekyo insha Allahu ta'ala era we yali agumaliriza yabawa essuula kubanga enkola yaffe emanyiddwa tivuvannyuma lwa nkomerero y'omusomo tufunayoko essuula gye tusomamu netubeera nga tufaayo ekigendererwa kyaffe kufaayo okulaba nga tutereeza ensomo ya Qur'an. Twagamba tutandikire ku ssuula zino nyimpi kubanga zisimu ku ssuula zetukozesa mu sola yaffe. Then twasazeewo nti bwe tunaba kutandika okusoma essuula nja kusooka nga mbasomeremu olw'ensonga nti waliwo baganda baffe bangi bazzeeko mu inbox yange nga bakomplaininga nti munnange naffe tulina ennaku tulumwa olw'ensonga nti bannaffe babeera basoma Qur'an ffe nga tusobola kusoma. Lwaki bensooka nembasomeramuuko osobola okugeegenya ng'engeri gye ngisomyemu insha Allah naawe n'obeeranga bw'otyo osomamu. So era temwerabira kutubuulira kiki mufunyeemu mu musomo gwaffe si kyoyizeemu. Bw'ola omusomo gukutteko gutya kikyoyizeemu tubeere nga tukiipinga kiraasi nga tuli in touch nga lwadde nga tituli wamu naye tubeere nga tuli in touch nga nsobola okukuwuliza naawe osobola okumpuliza nga bwe bumpulira nange nsobola okubeera nga nkola kimbawuliza tumanyire ddala nti tuli wamu insha Allah. N'olwekyo eno essuula yaffe gye tugenda okusoma olwaleero tugenda kusoma ssuula eyitibwa Al-Kawthar. Obulagu bwange si bulungi naye njagezaako kubeera nga nnyamba ku bannaffe abo abatamanyi kubeera nga basoma Qur'ani. Kankusomeremu osobola okugeegenya nga bwe nsomye ku luno nja kukakasa nti wali n'omu agenda kubeera nga asigalayo. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. تجزاكم وكبيرانغا فينا تجزاكم كبيرانغا تسمع السورة sote werabira kutubulira kikyofunyemu omusomo gwaffe guno ogw'olwaleero. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.